okugitambuza njireete mwemu ku show zoyinza okwogerako ku Soti TV ezikwata abantu omubabiro asirwa kuba nti abaziriko b'amaanyi kyokka nedda naye olw'okuba nti mu butuufu naawe otuula n'owulira nti ddala bakuwadde omulamwa naddala ku ffe abalina amaka n'okkiriza nti banzimbye. Mami Parvin tusanyusa okusinkana Auntie Sue ndi musanyufu nnyo okusinkana. Baby Suzan oli butereevu ku Soti TV tusanyuse okusinkana musooke mubuuze kuba tulaba kubanga olunaku olw'enkya lwa Independence Night kuyise ntya oli omuyise bebi nze n'ompita mami obaze ne bampita bitya nawe akwise mami kale mwembi muli ba baby it's okay if you both babies are named mami it makes sense to everyone ensobi baba bagiraba ojja kunsonyiwa batulaba mu nsaasire simanyi lwaki Mami Suzan muyise baby simanyi lwaki Sweet Parvin muyise bwentyo simanyi lwaki darling wange Auntie Sue muyise bwentyo naye nga olunaku olw'enkya amazima go gali nti tugenda Kololo tugenda kwesabirako. Auntie Sue soko tubuuzeeko tugenda kutambula bwe tutyo buli omu alina kyategese olunaku olw'enkya ba junction mwe mumanyi oba munaabeera wamu oba buli omu atuuka ku budde bwe programu yammwe mmwe mugirina naye bannayuganda baagala okuwulira ku kibavaamu nga mmwe abasatu ababuutikidde empewo za Soti TV. Sebo nsanyuse nnyo okubeerako ku mpewo zino neesimye nnyo nnyini ddala Yesu yeebazibwe bannange Mukama mulungi abeeredde ddala mulungi ate ng'akyali mulungi olunaku lw'enkya vva ku buli kintu kyonna ky'olowooza nti kya mugaso ojja Kololo ffe be mulaba wano ne bwe mulaba tulwana batuyite ba bebi kubanga Yesu Kristo akuzza bujja tojjaawo muzindaalo Yesu Kristo akuzza bujja butereevu bannange mujje Kololo nze ebintu byenfunye mu House of Prayer siri bibala najja nkaaba najja nga ninga omuziina naye kakati nze gwe mutundulako omuti nadda buto Mukama nkoze bulungi mu House of Prayer ng'ate si kulimba ebyamagero bingi Mukama kuba repair n'akutereza kale gwe munnange byonna byoyitamu munnange jangu gezesa Kololo ku mulundi guno gwokka 2022 nkukakasa ate nga nkubuulira tifa abalemeddeyo tulina bingi ebyamaguzi bye tufunye tulina ebikusike bye tufunye ku kintu kye bayita House of Prayer Salt Media Kololo mujje Kololo lunaku lw'enkya fe aba junction nga tubakunga Auntie Sue omwana omutaddala atabanga kumpagala nakati bano bajja kumpitako temufaayo nsayise nnyo okubalaba well tusayise nnyo okusobolera ddala okuba nga tuli wano. Well, we appreciate you all and we are hoping that you're fully prepared to be at Kololo tomorrow. Tuzze tubagamba nga tubasuubiza that this is the chance to recover whatever you feel like the devil took from your hands, whatever you prayed for, thought you had gotten was taken away. We recover tomorrow. Tomorrow is the day. Wherever you are coming from, Barra, Fort Portal, whatever, no matter how far you are coming from, if you can make it, please board as early as possible. Come and pray together with us. When I came to Salt, I remember I came to Salt as a child. I'm still a child. A child of God. One of the things that I remember most about Pastor, he told us that if tegisukka myaka esatu nga tonnakola ki tonnezimba, he needs to see a change in you. And when I went to for Independence Night that year, I wrote in my vision book what I wanted. Nenga Mukama, this is what I want, this is what I want, this is what mutumanyi ebintu byaffe ebyabata bye tuwandika. I wanted a car, I wanted a good boyfriend. I had a boyfriend then, but nga njega Mukama ndage signs nti yeye oba onfuna ye mutuufu then nepandikamu obuntuntu bwange obujjawo nga sorry, let me just speak in English. So basically, I went with a certain friend of mine. She's called Brenda Ariong. We were both young. We had just come out of campus. We prayed, seriously prayed. And when you get that one, Mukwano Gwange Brenda has 2 children, happily married. I am a mother of 1, happily married. I've changed, I think, cards like 4 times. Jangwe Kololo Mukwano. It's not a joke. We are not playing around. Come and pray, come before God. You will surely not regret it. Yeah.
Plan is on enkya. Zibereza Kololo. Akono ka challenge. Yeah. Kubanga. Musajja mu wamaka masanyufu. Omwana gyali abuuka. Amamotoka tamanyi na muwendo gakyusizza. Omulimu weeguli. Essanyu weeriri. Obulamu weebuli. You know, like to be on the wake up list almost every morning throughout all pandemics. Omwaka gweyongerako naye atadda buto. Oba onfuna. Nze njiikako ne ka cream basena ne beesiiga. Eno saala yokka. Agatafa. That's what Mami used to call me. God is so good. Mami Suzan, obiwulidde? Njagala okwaniriza abantu mwenna yonna gy'oli byonna funayo olunaku lw'ogamba nti Independence Night kyalina ekyenjawulo nti osalawo omwaka n'ogamba nti waliwo omanyi bye twafuula culture nti Christmas ngenda ku church, Easter 31st abantu bonna churches zonna tugendayo. It's mandatory as like a tradition. Yes. Nti Easter ngenda kubeera ku church. Naye omanyi mu busy schedule yo mu mwaka n'ogamba this day ngende mbere maaso ga Mukama oba misana oba kiro ng'ate kyanjawulo nti ekigambo independence kyava ku independence y'eggwanga so Katonda n'akibikulira pastor naye ffenna tukkire tulina independence gye twetaaga gye tunoonya weetaagako nga tofugibwa waliwo okufugibwa okumu nga si bantu be bakufuga naye gwe wennyini nga emotions zikufuga wali abantu abamu ng'obusungu nina omuntu gwe mbadde njogera naye ebizibu ebisinga byafunye mu bulamu bivudde ku reaction ng'abadde emotions tavuga nti akuba omuntu neyejjusa nga kimaze kuggwa avumu ne bamutwala tubadde twogera nga bamuguddeko omusango ku poliisi yakubye na neighbor neyetonda naye kyabadde ki it's a bit too late. It was too late. Omwami wa neighbor n'amutwala ku poliisi kati nga wetaaga independence yakubye na mukazi musajja ngakuba omukazi yes wangi yakubye omukazi nga siwe kati bawo yakomyewo ye n'agana kuba bawo ensonga lwaki amututte ku poliisi kubanga mpanvu nnyo yabadde provoked oyinza kinnyonnyola yayombye ne mukazi we nayagala abiyingiremu kati nga bwenze ne Parvin tunayomba kati imagine omwami wange nabiyingiramu nakuba Parvin. So waliwo abantu abamu nga independence ogyetaaga from yourself kubanga kino ekintu kyonna ekikufuga oba olina okyejjako sente obulungi bwo oba mulimu in fact nga sente zezimu destroyinze tamanyi zicontrollinga nti wazifuna abakazi beeyongera ebika by'omwenge bikyuka buli kimu ekimu kikyuka naye Independence Night nze nzijukire ya Bativale good is not Bativale nakivubo sagenda kubanga twali nzijukira naye nali mutondoza nali mu ssomero yali egudde 2014 Parvin ate nze najja yansooka n'okunsooka I've remembered yaina najja kwegamba ndya orientation zonna zetwabeeramu nga tulina Parvin 2015 sagenda kubanga twali tuli mu studio nga tuyambako okuteekayo ebintu tu coordinate so ne sitagenda 2016 we tugendera Nambole kati ngende Nambole nga neetaaga independence yange Parvin amanyi ex gwe nayina ex oyo yampisa bubi nnyo kati nga independence gye neetaaga mu mutima yafa naye simanyi oba gyali esinonyeza ku ntaana za silifas kati omwami oyo nali neetaaga independence from him nti nali sikyalowooza nga nze ng'olowoleza ye nga yandowooleza nti wagamba dde eno odde eno nga tomanyi na lwaki oddayo I became a zombie. Bakuze eno. Kati nga neetaaga independence naga Mukama ankooye naye mwagala. Omanyi ng'oyagala omuntu. That's the problem with love. You can't let go. Actually, some people need independence and love. Yes. Tukyayogerera mu bya ex. Kati wali mu 2016 teyali ex. Yali current naye nga ankooye naye nga simuta ng'akola kino n'akiddamu n'omukwata n'abakazi n'agamba nsonyiwa n'oddayo n'ofuuka ekisekererwa. In fact ndowooza yali ansekerera ng'agamba laba kano ngenda kakubira bukubizi kakole ki. She'll forever take me back.
independence From him. mwagala naye ate siye mutuufu yayinza okufunza nekumalako n'ennyama kati kankubuli embeera eyo weyantuusa lwaki naye neetaga independence natuuka one time I lost my phone kati bwe yabula omanyi bino byogamba akasimu kalayisi sijja kagoberera kumbe omuntu akabbye yali girlfriend we wangi maama kati bwe yakabba najjamu line yange n'atandika oteekamu lines ez'enjawulo ng'aweereza boyfriend yennyini messages threatening omutta kati bwe baloopa ku poliisi bwe baloopa ku poliisi ne batandika onoonyereza nga balina kukwata ggwe balina noonyereza kati bwe banoonyereza essimu ne bajja nga batrackinga lines ezize zibaamu ng'essimu eraga yali yange original owner kati mba ndi ku mulimu CID ab'ekibuli ng'akamotoka kajja akaprimo nga bankwata naye nga gwe bakwata bamanyi kyalibeera enkya era that was before salt in fact 2014 ng'atandika manyi tuli mu 16 kati bankwata ne bantwala ekibuli ne banzigulako fayiro nga yakugezaako kwagala kutta muntu kati banoonyereza ne bakizuula nti sinze in fact yali omusajja yagamba naye twongere okunoonyereza maybe there is something fishy going on nga yalika kuba alina abakazi bangi katonda alina bwe yantaasaawo nenkibuuka imagine obadde ku kitanda obadde ofudde bakutaddeko ogw'obutemu omusajja kyamwagala takulese akuzanyisa kati that period wengenda okufuna okusaba independence nga mukwano gwange yennyini gwabadde bulijjo ayagala nga ali lubuto lwe yes kati nga ali lubuto lwe nenga mukama kikino so independence imagine ng'omuntu yagadde mukwano gwa ali lubuto lwe naye ng'ogamba okyamwagala tofuddeeyo it's okay I'll look after the children ng'omusiru yenna bw'abeera eyo ebeera independence yennyini nga yeetaagibwa n'obwobeera naye nange kasito njagala biki I really needed independence you really did. In fact 2016 katonda bwansumulula haleluya like after November nga sikyabifaako whether you miss the call not whether akubidde nga sibera nawe okupressure nti ddamu omukubire ngenda orealizinga ngenda muta waliwo ebintu ebimu nga byetaaga God's intervention nga mazima tosobola omutima tosobola kugulwanyisa gye guli when you love someone you love wetaaga katonda okusumulula ku muntu omukyamu so 2016 nze ye independence yange gye nfuna in fact samusaba na musajja katonda akujja nagenda mukataba wandiikamu ki ojjawo oli mukataba mpandiika mugamba nzigyako omusajja ono omutuufu mpa ssente nkuze omwana wange asome atuuke wano ayite wano awase omukazi omulungi nga biki nga ng'obivuddeko obyesonyiwa ebyabasajja namusuubiza bonzigyako ono ngenda kubeera I'm going to abstain till death si till marriage asinabera na musajja yenna kati mukama wamugamba nga wali okooye nnyo mukama namugamba sigenda kuddamu kubeera na musajja yenna paka kati waliwo omusumba eyali mukwano gwange nga nkimugamba mukama neyame maaso ga mukama nangamba naye weeyame bubi naye kati womugala togenda kuddamu kubeera n'abasajja ogenda kwagala abakazi ne mugamba bonna saagala of course eyo sijja gendayo wali busungu kiyitibwa omusajja amudaani nti eyasooka tata omwana wange byaliwo ebityo oyo yesu naye ono tiyatulekera kizibiti yatulekera omwana omulungi ekizibiti mpozi kiba kibi kyebakutte nakyo baba bakiteebereza okuba nga kiriko omusango bayigiriza oluganda katuwulira ate ekizibiti luganda eyandekera katonda mu relationship eyo yampaamu omwana katonda yakuwa sosono byonna byonna bw'oyagala okireeta ntisunkumanyi so atakuleta kyokka yagambye dda nti ye tamulinaako buzibu naye osima independence ofuna messages ku social media abaana bye bayitamu ekituufu kiri nti omuntu yenna atulaba ng'oli mu toxic relationship
toyina bw'ogirwanyisa. You need God. Sure. Ate oyogedde ku toxic relationships nenjukira nti n'abazadde oluusi tubeetangamu independence. They are toxic parents, they are toxic friends, they are toxic bosses, toxic workplaces. Waliwo n'okubeera nga gwe olina ekikulondoola tokitegeera. Kukuba gogo bakwata omulimu oba wakagufuna n'ogufuniramu obuzibu. You're wondering what could be wrong. Come and take back what you must have lost somewhere along the journey. Omanyi waliwo abalenzi nga ssente ze bandibadde beezimbyemu. Zonna omukazi azinywedde naye nga tamwagala. Omanyi ng'omuntu okimanyi takwagala. Naye ng'omuwa olowooza gy'onoyongera omuwa ajja kwagala. Kana nga wetaaga independence. Ate ekituufu bwe kituuka ku basajja abatatwagala betuwa. To get attention. And most cases, let me tell you what happens. When you fall short somewhere, you try to compensate with what you have. So bolabanga lava ganyo kuwa ogamba kambikirizewo sente. Yeah, and it's absurd because it never amounts to love. Tuli ku Soti TV Independence Night ya lunaku lwankya. Bulijjo ebigambo twogera bisatu oba bina. Nti twagala physical independence, twagala financial independence, oyinza ogiyita economic independence, nti twagala mental independence, naye kati waliwo zino nazo ezizze. Ezo eziri emotional. Eya emotional nayo nze njeetaagamu katono tena ya emotion eyo. Mental independence. Njeetaagamu katono ya emotion eyo. Kololo. Omanyi bagamba nti bw'oyiga okumanage Katonda bw'akuwa amaanyi n'oyiga okumanage emotion. Ate sikubanga oli eyakubye. Oba oyagala kuba. Asagala tena kuba. Bade manyi mukazi. Bwe nyiga ngenda ku social media. Ngambalangira. Neyo yeetaaga Yesu. Ngambalangira. Kusumululwa kwe. Ate bwe mala balangira. Nze muli mpuliranga njirwe live. How about kati osabe independence obenga obiwandiika mu katabo? Abantu abatalabira. Ne Parvin ne mugamba siri public speaker nga ye. Naye Yes, twende tulyogerako bashi. Twende tulyogerako. Abandi ayagala kunzaamu amaanyi ne ngamba singa onakimanyi kakasita tugenda kukola. Naye nokinkireese. No, let me say what I told Makula. I told Makula that I've known her for some years now. Ngawe muwulidde twatandika Salt Fena. I've seen the Makula back then and the Makula now. Like if someone called you, if they called you to the office of the president and you're meeting him, I wouldn't worry. I wouldn't be that. Say, oh, come on, Swazi. No, I would know. Right now, you know how to compose yourself. You know how to say what makes sense. You know how to, think beyond your emotions. Like you reason better than luli twali bato. Okay, nali mutonze. Twali bato. But we are more mature and we've been groomed in a better way. And that happens only with prayer and with being in the presence of God. Yes. Katonda ina wakwa boldness, confidence nejja. Twogera nnyo ku courage ya David. Waliwo abavubuka abasajja, especially abali mu church. Mugende Katonda musabe courage, musobole okubanga mukwana wala bimino okwana. You are 40-year-old, you're doing well. Ali mu church omuwala bambi naye asaba Mukama naye omuvubuka. Musabira mukyala. Fabola sife tukwana. Olindirira Mukama omulenzi ajja akole ki? Akwana. Ne omulenzi ali eyo atya akugulya soda ku Sunday service bwe yesesa bwakukwasa Bible nga bagenda bulira bwakuvira mu line pastor akusiga amafuta. Nedda mukwana ekyo buli omwaso. And for how long are you going? Mutebya jakuveya antwale. You need courage wa Mukama nze sabo omuntu asabe Katonda mugaye Mukama netaga independence. Nvemu ensonyi omukazi wange namulabye. Yono. Ogenda yoyo. Probably you will never know. You will never know. Kati wano gula soda ngabwasaba. Kati mwagala atomere butomezi. Katono nnyo Parvin ne Suzan. Akazi kye batugamba kubana kyo twetaaga okisabira. Nti give it time. Buli kaseera n'abanga akugamba give it time. Naye mu kukigivinga time nga gw'oteekamu. Of course oba olina oteekamu. Lwaki kino ekyokubanga nfuna obwetwaze bwange mu mukwano sibufuna there and then? Notantwala nnyo. When I say give me time, it means I'm taking time to understand you, to learn you. But as I'm learning, you butter me up. Call me baby. Give me some money. Like, help me find my independence. Put some... No. Hold up.
amugambye nti give me time tagambye nti no kubanga right Auntie Sue ano kyayogereddeko that's what you know genda ku dinner date. This is what I need to say yes oyina omuwa obudde wano mukochi mwewe obudde anti amugambye give me time tagambye no nekitakuluma nti tagambye yes ate togenda mulaba kuba kati munamanyagana yes kati munamanyagana kati anga totaddemu katono gasikandi you have to inject nze kyendowooza bw'oba oyagala waayo kyoyagala owaayo mama bagula n'emmotoka kati kankubuuze anti so omuntu atandika bazibba be a risk taker bw'oba otandika business nga tomanyi nti oba eneevaamu but now for a car make sure you're getting from a very large lump sum of money because omuwala gy'omumanyiriza like what you make me get used to is the path that I'm going to take forever in our relationship because if you buy me a car in the first months of dating I expect a private jet by the time we're getting married because kati tuba teteri deteriorate tena kusala nenjipangisa omwezi nkyayogera omanyi okubanga tutandise relationship nga buli wiiki ondetera you buy me flowers iPhone 14 yafulumye mutebi yako kawuliti iPhone 14 yafulumye zendaba bulaka jaka bagita bulaka jaka ebintu byogamba byowaayo okwegula byabulabe it's a wrong investment nga oli boyfriend wange nenkumanyiza nti wadde tetukohabitinga nempitayo ku weekend nendeka nkozedde engoye nenzigolola nenzirekawo then wetutandika marriage nga nkufumbira ekyenkya kyayi n'omanyira nti buli kumakyokera okulya 1 year down the road nendekerawo otandika olowooza sikwagala so n'abasajja mba mukwana tandika ekintu ky'onoosasobola ate omukwano guve wano nga kikadde era bw'otandika okunkwana obudde bwa wano wansi bansubira nti tuli musaba independence ng'otuzatandikire eno wansi kakati independence era olina okugoberera emitendera emituufu okutuuka ku kyamagero kyo kakati oyagala ove ku ng'omanyi kyoyagala abawala beetaaga independence okubanga tofuna you don't rely on a guy's money taata ebintu byalema okukuwa lwaki olowooza omusajja alina obikuwa be independent first yes waliwo ebintu abasajja bye batuwa kubanga batwagala naye togenda nga kyosuubira bwakikuwa bless the Lord pray for independence so that whatever it is that you want from a man you can give it to yourself sijja gamba rich man kumusajja nga buli kimu akirina si relatively lwatodiminga light ya muno kati nati njagala kutegeeza alina extremely wealthy man naye ate kulemeseza ddi tukiriza wanje lwaki nkireese omusajja yasanga Parvin ali okay already she was working nga sente zafuna zisuka akakadde abazadde basufu nga ne bw'oba omukwana emmotoka si egenda omu excitinga azirabyeko ewaka so omusajja asanga omukazi ali complete omukazi bw'aba ali complete then the woman will complete a man toyinza asanga mukazi nga ali empty nolowooza nti agenda kucompletinga kati ajja ali desperate amaka its convenience nti ngenze funa mmotoka njagala omusajja yevuga njagala bikola obifune so abakazi twetaaga independence waliwo obuzibu bwe mwetaaga kati ng'abakyala kuba kitukoze bulungi ne tubafuna ssaawa zino nga independence night ya lunaku lwankya obeera otyo eyo omuntu n'aku meetinga leero ne mu exchanginga contacts olunaku olw'enkya n'omugamba njagala langi olunaku luli n'omugamba njagala kino just week emu nga buli kizibu kimuteereddewo naye luno olusooka lwaki omuntu omuwa essimu yo omumanyiko ekyokumwesigisa ate onomumanyiera waliwo traffic lwesikuba simunyiza obutaddamu leka mmala okulaba ogwokubiri n'ogwokuna n'ogwokutano emyezi esatu kisinzira gye mu wenkusisinkana ddala bw'obanga olina okubeera mu bulamu bwange era mukama ndikusinkana mirimu ki singa nkusinkana nenkubuza okola mirimu kino ngamba MC negamba mpa business card togimpa ekyo kirala kuba ogwo mulimu kati omuntu ajja nagamba like no Auntie Sue tolowooza nti playing hard to get kitegeeza oli decent wali aba playing hard to get nga tebali decent kati nze okuwa kati ekitegeeza nti leero n'osanga asoose n'akuwa n'enkya n'omusanga n'akuwa ogenda kugwa eddalu sooka okiwa obudde sooka ositadinga omuntu olumuwesimuyo bwebanga ompadde leero kati enkya nekubira nga nkusaba busabi byemmanyi byenkusuubiramu byokka byosobola okumpala abakazi abasinga bwe bali omusajja gwayagala kizibu omukuula tukulaba ettaagala wangi ate kati future kizibu Auntie Sue teri akuula musajja gwayagala
amusaasira okukula kyo kyekimama kyokulaba osobola osanga omuwala nga alina buli kimu kangeze Parvin akola ku salt n'afuna omulenzi amukwana nga talina n'amwagala nga ye alina buli kimu nkugerezaako nayo redio n'amwagala nga beebuuza amwagalako ki oyo n'agaana omugaga that's love naye omusajja gw'otayagala at the end of the day kamabulire tujje tusabe era ddala Yesu banaye tujje Kololo tusabe because you don't care byomukula olowooza nti omukula ebiri matiriyo naye yakukuula gwe wenna bajje banange basumululwe buli muntu yenna ku musajja webaka naye ng'olina anti era wakati lwaki nzirya nga seebake naye nga simwagale nga tampase sitawaana eziwerera abaana bezibakwana nze siwamala gawa muntu si wali abasajja ng'omulimu antegedde mulala anti Sue wali abasajja nga akkiriza akuliwe naye tugende NGO lwaki owerera omuwala gw'otannawasa bw'oba toli NGO lwaki ow'omuwala emmotoka atannafuuka mukazi kati bw'oba okkiriza obeera ekitongole guma bazirye ate n'omusajja anakukwana takusaba business card nga gambye nti ngenda kukwana ensabayo ebintu ebyo ndala nnyo nga just sigenderedde kati independence gye njagala okugenda okufuna Kololo nze ng'omwana omuwala nfune kye bayita discernment spirit nti omwami ono ansabye ennamba nti ayagala kunfunira mulimu naye mulabyemu engeri endala nemba nga ayiga njikuwa oba sigikuwa kale bw'omala n'onkubira ennaku zino twayiga okubulookinga ndeka mpanvu makula singa tewawambuya kintu tewandikise kulyengedde ono singa naye teyawambuya ate misaka yandi mugjewa okuwavuyo okwo okuleeta trust omulenzi ono n'agamba omuwala nsobola okuwanvuya era nga ngenda kukula ani yagamba sanitary patient wamma mujje Kololo tusabe olunaku lw'enkya from wherever it is that you're coming from but in case you're caught up in case you're busy you can always watch us live tugenda kubeerako nga tuweereza radio ne TV kuvira ddala ku makya teekako obuteeso otandika okusaba nammwe abagamba nti nja kujja kiro beera nga bw'osabira ewaka bw'osabira ku mulimu by the time wojja omwoyo guba gwalinnye edda oyogera ku ky'abantu okusabira ewaka abakazi bw'okugamba nti be submissive tekitegeeza nti bwe biba bikwatagana Katonda weewaggule omwami waba agamba nti togenda mu independence night gwe kati yegwe ensonga lwaki waliwo TV ne radio omusajja oyo mwagaze Katonda ng'alaba empisa zo otherwise buli wonoogamba nti nze ngenze ng'agamba naye Katonda kyabalokole bano there is top-notch security and we shall be able to hear and see and view everything that we have to view from wherever we shall be so temulwana kuba nti nze nsooka maaso okutuuka ku gye mutalina kujja nabyo so wonna wonoobeera ojja kubanga osobola okuba nga otulaba ojja kubanga osobola okuba nga osaba temulwana temujja na bukondo temujja na zinerokata ebyo byonna ebinaabaleetera obuzibu byonna bw'obitereka otize pasita ku makya yagambye nti ekifo ekibaamu abantu abangi wasobola okuba opportunity usually n'agamba osobola osangawo omusajja naye tojja nga kyekikuleese antudde okumpi ojja tomera ate twambale bulungi like ozze nga wenna weeteze Suzan ekyokwetega nkirinako obujulizi naddala ku independence night ennyambala ebeere ng'eri decent toyambala nti oyambadde omukyala ali mu bulamu bwa Robert Mutebi twasisinkana ku nkoko ngenze gula nkoko ndooza 2016 twali tusiiba ngula nkoko naye agula nkoko ne bye yali nabo bonna ne mbagulira enkoko ey'okulya eno ng'ewedde okugira oba eno ey'okumaanya ano gye batunda wali ku Enamboole ku independence night omutezi yasanga yeeteze yasanga eyeteze abatulaba tweyanze mami Sue waliwo akantu katono tuli tuti obimanyi kantu katono nnyo olwo ddi lw'otwalayo okusaba kwo eri Mukama oyingire ekintu ky'olimu kati in fact saakimusaba nali nkooye naye
ife ebintu bye tuyitamu oba emotions zaffe oba experience yonna teyimiriza nteekateeka ya Mukama. So oyinza okuba nga enteekateeka ye gwe kyolina okukola kubeera mu maaso ge sabe ebirala byonna. Oyinza okuba nga ogenda mu Independence Night muganze njagala ssente abasajja bantama, bw'abanga enteekateeka ye ng'ogenda musanga yeera weesanga ofalling in love nga brother akutunulira gwe toyagala ogamba but God me I came to pray, what's wrong with him? Atoyanziza nyo toyanzege alayo fabata Salt TV eno ye Team Junction ebisingako wano mubeereko bubeezi ku Salt TV olunaku lubeera lwakubiri n'olwokusatu Monday n'olwokubiri. Well, I went and came back. Independence mukomezaawo era omulaba alinga nyange engeri gyatukulamu Monday ne Tuesday ssaawa 4 paka ssaawa 5 ye The Junction ebisingako wano bye mutawulidde kubanga tulabika omulamwa tulina gwe tuzimbye ate omupya mugenda kubanga mubiwulira ku bakyala bano abasatu Auntie Sue, Parvin ne Makula Suzan. Justin birungi kayembe wetegesedde abantu okubawa omunyo gwe bunayira nzikiriza nkwegatteko Bannayuganda ate balabeko ebifo ebweru w'eggwanga e Uganda omuzindaalo ngukuwadde.